Embeera ng'etabuse mu ggwanga Uganda. Abantu bafa buli lukya. Wetwogerere yaliko Lord Mayor Seya Ssebaggala. Omukama Katonda amugye mu bulamu bw'ensi eno. Kibi nnyo, kibi nnyo. Tetusobola kugamba nti oba politics yamuse, naye ye nga y'omusajja abadde n'ebirwadde bye. Era nga tujjukira bulungi nnyo ne bwe baali bagenda okuvetingibwa mu National Unity Platform nga ba Lord Mayor Seya Ssebaggala teyasobola kubeera ng'agenda ku kitebe kya Bobi Wine wali e Kamwokya kubanga yali mulwadde nnyo nga bw'okiwulira. Era n'akakiiko ka National Unity Platform kagamba Seya Ssebaggala yali mulwadde nnyo, y'ensonga lwaki teyagenda ku vetingi. Omusajja ono bwe mba wakubuulira ebimukwatako yaliko Lord Mayor era ebbanga ddene nnyo 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 lye yafugira Kampala ono. Yatereeza nnyo ekibuga Kampala mu biseera bye. Enguudo zaali nnungi, buli kimu kale kwegamba Kampala yatandika okutereera, ne bakola zipaaka, buli kimu kyennyini, buli kimu kyonna ng'akikola mu bulambulukufu bwakyo. Ate omusajja ono yali takkiriziganya na kintu kye bayita nguzi, nga bw'olaba Lord Mayor Erias Lukwago bw'ali ne Seya Ssebaggala bwe yali. Era yalwanisa nnyo ekintu kye bayita enguzi, yalwanisa nnyo n'ekintu kye bayita effugabbi. Era nga ye bwe yali ku interview luli yagamba nti nno ekyabadde kimukomezzawo mu politics naddala mu National Unity Platform eya Bobi Wine kulwanisa nguzi na ffugabbi, ng'alabira ddala nti Uganda ekyuse, Uganda tekyalinga bwe yali luli. Embeera ekyuse, abantu bali bubi, buli kimu kiri bubi, kyekyabadde kimukomezzaawo at least avuganye ku bwa Lord Mayor. Bw'aba ayiseemu addemu okutereeza ekibuga Kampala, at least Kampala etereere. Naye nga kibi nnyo ddala, omusajja afudde. Seya Ssebaggala, omwoyo gwe Katonda aguwummuze mirembe.